Okay, President amaliriza okugulawo office. Nabagambye network bwe yekwata mu katono nnyo temufaako. Mba nswitchinga. Ofisi ya NUP tujugudde wane Kalaji. Omuli mukati mukikakale kinawada ofisi eguddwawo. Bwe muyina okusinziira okugenda okutabaala okulaba nga munafuya mu 7 paka etumujjako naki. Kati ssaawa zino twengeyongeddeyo mukono naki. Mukono tujja. Oli ku Sama Uganda. Tugivuge President. Twayongeddeyo maaso. Bwetutyo twayongeddeyo maaso n'Oluganda lwaffe olw'emukono. Eno bagiyita Sama Uganda Media. Kw'osinzira okumanya ensonga z'enkyukakyuka. Bwetutyo ate twayongeddeyo mukono. Anytime ngenda kuba nzija ku YouTube. Njabaweerezanga nga nsinzira ku Facebook osange ku YouTube. Eya Sama Uganda Official. Ne ku TikTok gye tuli tukosa Sama Uganda 1. Batembera bweri. Thank you mwana abaliko mukono tujja. Nabagambe kasita nekanga mutemufaako. Bobby. Okay, nenyongera okubagamba waliyo omukutu baguyita Bible and Politics. Politics and Bible. Wakyali wange ASP asimwe. Bambi mugende mu following. Batembera bweri. Ono Sama Uganda kuweereza anga nsinzira ku Sama Uganda Media. Namboze, oh Namboze we, webale Namboze, Namboze. Embera bwetyo bweri. Bwetyo embera bwetambula. Kati Uganda Police twala mukisa guno basomooza nti abantu tebalina mutawaana munnaye bwe mba temubakozeeko fujjo tebalina fujjo. Tuli mu kutambula peacefully. Tewali yakubiddwa tiyagaasi, tewali yavumiddwa. So twagala Uganda ey'enkyukakyuka, twagala Uganda ey'awamu, twagala Uganda ey'eddembe. Mama nyabo sama 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 sorry mukama wange mbadde mpambi entebe awa power Express ho 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 www.youtube.com/expresstv24 ho ho ho